Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Waliwo olupapula lw'amawulire baluyita Daily Monitor, kyemmanyi olumanyi bulungi nnyo. Wano mwana ngambye kye bakoze Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Ngenda kuwa wano obululu engeri gye butambuddemu olupapula luno, lupapula lw'amawulire era nga lwe lumu ku mpapula z'amawulire ezisinga obuganzi, ezisinga obunene, ezisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga Uganda ate ne mu East Africa. Nja kunoonyerezaako ndabe oba ne mu nsi yonna. Olupapula Daily Monitor lugenze ku mutimbagano gwabwe ne bateekayo ekibuuzo, ng'ekibuuzo kino kyoyinza okuyita online poll, akalulu ak'okulonderwako, naye nga abali ku mutimbagano be bakalonda nga bwe tutera okukikola wano ku Redison TV, era nga bwe mumanyi ti Redison TV ffe bakabaka ba online polls. Kakati olupapula olwa Daily Monitor bagenze ku mutimbagano gwabwe ku mikutu gyabwe gya social media, olupapula lw'amawulire naye bayina social media platforms ez'enjawulo nga bw'ogamba nti kati wano ffe ku Redison TV tuli ku YouTube, tuli ku Facebook, tuli ku Twitter, tuli ku WhatsApp, tuli ku TikTok n'endala, kubanga ne WhatsApp eyo tulinayo WhatsApp channel ababimanyi mubitegeera. Omukutu ogwa Daily Monitor nabo balina tugiyite tutya, twagiyitanga Twitter, balina X account, era nga ku mukutu gwabwe ogwa X oba Twitter bagenze ne bateekayo ekibuuzo abantu balondeko, era nga mu kibuuzo muno nga kiraga nti kirabika ebimu ku mukulu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba byasinga okukola oba byabadde akola mu kibiina kya NUP byemino wammanga. Kuyinza okuba nga ku bino kuliko okulwanyisa Bobi Wine. Wano nze bwe nkifunye nga ku bino gwe omulonzi gwalondako okusinziira ku byolaba bigenda mu maaso oba byowulira. Kuliko okulwanyisa Bobi Wine, ngenda kubuulira abalonze. Kuliko okulimuvinga dictator, ngenda kubuulira abalonze. Kuliko okunoonya ssente, okubanga akola ssente, ngenda kubuulira abalonze ku nsonga eyo. Gwebera ku Redison TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, bino gy'ogenda okubanga osinzira ate obirenga nabyo obimanya. Mpuuga okujoyininga ekibiina kya NUP kuliko n'ekigamba teaching clean politics. Oyinza n'okugenda ku mukutu gwabwe ogwa Facebook n'osangayo ensonga eno, bw'oba osobola n'olonda, bw'oba osobola n'ogisharingira abalala ne baba nga balonda. Kati wuliriza, omukulu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okutereka omukolo gw'okutegeka omukolo e Masaka ogwavuddeyo nga bwe gwavuddeyo, ababirabye mwabirabye bye twakuwaddeko wasobodde okuba nga obifuna. Ebibuuzo byabadde bingi nnyo, abantu nga bagamba agenda kugulawo kibiina kya byabufuzi, abalala nga bagamba ti akasuka jjinja mu njuki, ayagala kulaba oba ddala ayinamu amaanyi agasobola okulwanyisa Kyagulanyi olwo n'oluvannyuma akole ekibiina ekirala eky'ebyobufuzi. Era waliwo n'envuuvuumo ezatambulako emabegako awo nga bamutuumye ekibiina ekimanyiddwa nga People Power Front. Ezo envuuvuumo tezinnavaawo, wakyaliwo possibility ey'okuba nti omukulu kyekibiina kyayagala okuba nga atongoza ne banne ttiimu yonna nga bw'atambula nayo. Kakati ku mukutu guno ogwa Twitter, ku mukutu gwabwe ogwa Twitter, bano benjogerako aba Daily Monitor. Kati wulira bye bataddeyo byenjagala owulirize ku mukulu Mathias Mpuuga, olabe bannayuganda abasobodde okulonda bye balonze, nawe osobola ogendayo n'olonda. Wuliriza, bagambye former leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba has ruled out the possibility of creating a new political formation, insisting that he is still a member of the National Unity Platform. Kati wano nga bagamba nti eyaliko akulira oludda oluvuganya oba eyakulirako oludda oluvuganya amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yatadde ebbali ebyokuba nti agenda kugulawo ekibiina ekipya, yabitadde ebbali n'ategeeza bwe yabadde ku mukolo nti nze bannange nkyali memba mu kibiina ekya NUP era siri wa kuvaamu. Ebyo namwe mwabiwulidde ng'abyogera Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. So what does the MP say he will dedicate his time to going forward? Bano aba Daily Monitor babuuza, olowooza lwa omubaka ono ki kyayinza okuba nga kyagenda okuba nga azzaako? Kana akanyomero kabwe bakayita Monitor Quiz, nga naffe we tulina Redison Polls, tuteeka akalulu ku social media awo
era abamanyi omukutu gwaffe gwa YouTube guno gwennyini ogenda mu community tutera okuteekayo ensonga zino kati wano nga babuuza kikyayinza okuba nga azzaako ne bateekawo azzaako kulwanyisa Bobi Wine ng'asigadde mu NUP oba agenda kutambula ne NUP mu kulwanyisa obwannakyemalira oba ensonga endala oba asazeewo asigale mu NUP okunoonya miliyoni endala 5 oba olowooza asigadde mu kibiina kya NUP asomesa abavubuka ebyobufuzi ebyekintu ekikulu nga ye bazze ng'agamba Redzone TV kwoli kati wulira abalonze fighting Bobi Wine abantu ebitundu 39 n'obutundu 8 ku 100 basazeewo nga bagamba omukulu ekimusigaza mu kibiina kya NUP obviously kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba abantu ebitundu 39 39.8%, abantu ebitundu 5 n'obutundu 5 ku 100 5.5% be bagamba nti asigadde kulwanyisa bwannakyemalira. Abantu ebitundu 41 n'obutundu 4 41% bagamba azze kubeera nga anoonya ssente endala looking for more 500 million Ghana shillings. Ate abantu abagambye nti asigadde mu kibiina kya NUP okusobola okusomesa abavubuka ebyobufuzi abantu bali ebitundu 13 n'obutundu 4 ku buli 100. Teaching clean politics 13.4%. Kitegeeza abasinga obungi be babirabye bwe bati abasinze bagamba nti Mpuuga asazeewo asigale mu kibiina kya NUP asobole okuŋŋaanyayo oba okuswamayo emiliyoni endala 15,000 looking for more 500 million Ghana shillings bali 41.4% so far. Akalulu kakyagenda mu maaso okulonda bakyalonda kati gwali ku mukutu gwa Redzone TV njagadde mbikuweere wano naye na wano waliwo abagamba nti asigadde kulwanyisa Bobi Wine fighting Bobi Wine 39.8%. Kitegeeza abasinga obungi so far bagamba ebintu bibiri asigadde kubeera nga aswamayo emiliyoni endala 5 abamu bagamba asigadde kubeera nga alwanyisa Bobi Wine mu kifo ky'okulwanyisa ate ye gwayita omulabe. Bino byonna tubyogera akalulu kano kasigazzaako essaawa 19 kabeere nga kaggwa kakyagenda mu maaso kye bayita monitor quiz. Nja kusaba gwe agoberera omukutu gwa Redzone TV naawe obeere nga ogendayo ku mukutu ogwa X ayina X oba Twitter eyalinga Twitter osobola ogendayo naawe n'okeberako bwe kiba kisoboka naawe n'olonda naye nga sofa wasigadde essaawa 19 akalulu kano okubeera nga wakaggwa. Abantu abakalonda bali 28,808 bwe bulwe bwakalondebwa era nga abalonze ndowooza nandibadde nkakuteerawo ko wano n'okalaba bulungi nnyo nga bwe katambula ow'ekitiibwa n'olaba kye bamukoze. Abaana bagamba ono asigadde ku nsonga zeezo 2 fighting Bobi Wine okulwanyisa Bobi Wine ebitundu 39 then okuba nti aswamyeyo miliyoni endala 5 ebitundu 41 kugambye obululu buli 28,808 wasigadde essaawa 19 ku mukutu ogwa Daily Monitor ku mukutu gwabwe ogwa X oba Twitter nawe osobola okugendayo n'obeera ng'olonda. Atamanyi Daily Monitor omukutu guno gw'amaanyi nnyo nga bwe nkugambye. Omukutu guno headquarters zaabwe zisangibwa bwe bayita Monitor Publications era zisangibwa ku kye bayita 2935 8th Street Namuwongo ku luguudo olugende Namuwongo mu industrial area mu kibuga Kampala. Ofisi zaabwe gye zisangibwa. Olupapula luno lwe lumu ku mpapula ezisinga okubeeza amaanyi mu ggwanga Uganda era nga lufulumya amawulire buli lunaku mu mpapula ku mitimbagano n'engeri endala zonna abantu abazimanyi kye bazifunirako. Bwe gutyo obululu bwe buyimiridde osobola ogenda n'olonda osobola okusharinga abalala ne balonda naye nga bwe batyo sofa bwe bagamba bakubuuza gwolooza Mpuuga lwaki takuliyetinzeewo ekibiina ky'ebyobufuzi era olowooza lwaki asazeewo asigale mu kibiina kya NUP. Abantu bawadde ensonga zaabwe toyomba genda mu comment section oteekeyo ensonga yo naawe tugenda naffe tukateekeyo wano visible poll oba online poll ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe osobola okujja wano n'olonda oba n'ogenda ku mukutu ogwa Daily Monitor ku Twitter n'oba ng'olonda tuwuliziganye era twesangeyo ku kalulu kaffe kano.